ekitabo kino kyawandiikibwa Dr. Nsimbi Bazebulala Michael. Omukulu ono yazaalibwa Naluzaali mu Buddu, Masaka District, mu Maachi mu Gwokusatu 1910. Kitaawe ye mugenzi Andeleya Namusanga, mutabani wa Makisimi Buyego. Ebyokuyiga by'omukulu Nsimbi yabitandikira mu 1920. Kitegeeza yatandika ine emyaka 10 okuyiga mu kasomero ka White Fathers akali Kasaala. Eyo gye yava n'agenda mu elementary Vanachula School Villa Maria. Oluvannyuma yasomera mu Kitovu Elementary Vanachula School mwe yava n'ayingira mu St. Henry High School mu 1925 n'amalayo emyaka 3. Kati mu 1928 yayingira mu St. Mary's College Kisubi gye yava okuyingira mu Makerere College n'afuluma ate mu 1932 ng'afunye ebbaluwa y'obusomesa. Obusomesa yabutandikira mu Lubaga Junior Secondary School nga yamyuka omukulu w'essomero omuzungu. Mu 1935 yagenda okusomesa mu Tabora Senior School mu Tanzania. Yakomawo mu 1937 yawasa omugenzi Rosemary Nansubuga. Mu 1938 yakuzibwa okuba Assistant Inspector of Schools. Ate mu 1951 n'akuzibwa okuba Education Officer. Mu mwaka ogwo yatandika ekibiina ky'olulimi Oluganda. Ate mu 1955 gavumenti yamuweereza e Bristol University okweyongera okusoma. Bwe yagendera mu Bungereza yali amaze okuwandiika ekitabo kye kiyitibwa Wagumbulizi. Wagumbulizi nno bw'okisoma kiko nakyo kirungi, kirimu ebyafaayo bingi. Oba tokisomangako kitabo ky'omukulu ono Wagumbulizi kirungi nnyo. Ekyamuweesa omudaali Margaret Rongo Meadow kubanga kye kyasinga ebyabawandiisi abalala bonna mu Africa. Mu 1954 Sir Lennox Boyd eyali omukulu w'amatwale ga Bungereza ye yamukwasa omudaali ogwo mu ofiisi ye mu London. Mu 1960 gavumenti y'e Bungereza yawa Nsimbi ekitiibwa ekya MBE olw'okusiima emirimu gye. Mu 1961 Nsimbi yagenda ne Professor Desmond Kore mu USA okumuyamba okwekenneenya ennimi eziyitibwa Bantu languages. Ne bamalayo omwaka mulamba. Nsimbi yawummula okuva ku mirimu gya gavumenti mu 1965 ng'ali ku ddaala lya Senior Education Officer. Olwo ne yeemalira ku kuwandiika ebitabo ebikwata ku lulimi Oluganda n'ebyobuwangwa bw'Abaganda. Olw'okusiima emirimu gye, Makerere University yamuwa ekitiibwa kya Doctor of Letters ekyamutikkirwa President Museveni nga 23 March 1990. Amannya g'Abaganda n'ennono zaago ky'ekitabo kya Dr. Nsimbi ekisinga obunene n'okwagalibwa. Nakyo n'ekitabo ekyo nakyo kirungi. N'amenya ki n'aleka ki ku bitabo by'omukulu Michael Nsimbi Bazebulala Dokita. Kaakano ekitabo kino kyenkutte mu ngalo zange kiyitibwa Bwali Butamanya. Bwali Butamanya kyasooka ne kifulumizibwa mu 1978 ne kiddamu ne kiddaabirizibwamu mu 1981 awo nanga sirowoozebwa nti ndizaalibwa. Mpozi jjo ly'abalamu wano ne kiddibwamu 23 awo nanze nzuuyo. Kyekitabo kyaffe kyentandise olunaku olwaleero kwagaliza okuwuliriza. Essula esooka egamba nti ekyalo kyewaffe. Ekyalo kyewaffe. Ekyalo kyewaffe kirina erinnya eritatera kuwulirwawulirwa erya Kyamutuula.
Kyamutuula bagamba nti erinnya eryo lyajja luvannyuma mbu basooka kukiyita kyampisi olw'empisa ennyingi ezaaliko edda ennyo. Kyamutuula kyali kya byafaayo byenjagala naawe owulire. Olwatuuka ku mimera nno si ku mirembe gya Kabaka kimera. Ku mimera mirembe gya Kabaka kimera. Ku misuuna Ssekabaka Suuna. Ku mulembe omutebi Kabaka Mutebi. Bwe kityo ku mimera. Omusajja mukiragwa nte anti guwujja erudda n'erudda n'asenga ku kyampisi. Gye yava tewali yamanyaayo. Mukiro ono yali musamiza okusinga abasamize be wali owulidde, sigambe nti be wali olabye. Ewuwe tewaggwanga bantu abaagendangayo okubakolera ku nsonga zaabwe eza buli ngeri, abaagala okufuna abakazi oba abasajja, okuzaala, okutambula n'okudda obulungi mu ngendo zaabwe, okuwona obulwadde, emisango, okutta ebyama bya bannaabwe, okutta obufumbo, okudibya bajja baabwe. Bonna wabasanganga awo ewooyo Kyamutuula waakako. Kati mukira lwayagadde okukola ebyewuunyo yalabanga abantu bakuŋŋaanye bangi ng'agamba nti bannange empewo ng'endi bubi, empewo endi bubi, munkumire omuliro njoteko. Omuliro yalabanga gugudde amanda nga yeesobolola mpola ng'agenda atuula wakati ku muliro. Oluusi yagwevulungangamu nga bw'olaba enkoko bwe yeevulunga mu kittavvu. Abantu munnange tebaalwa nga mukira batandika kumuyitanga Lyamutuula ku manda. Olwo nga n'ekyalo bakyogerako nti ekyalo Kyamutuula. Kyamutuula kyali kinene nnyo. Olusozi kwe kiri nalwo baluyita Kyamutuula. Olwo lwakula ng'omukomago. Empumi yaalwo emu yayolekera mu bukiika obwa kkono, endala mu bwa ddyo. Ffe twabeeranga mu buvanjuba bwalwo. Enzivunduko mu buvanjuba bayitangayo Kinvuunikidde. Ku ludda gye twabeeranga waliyo enzizi bbiri mwe twakimanga amazzi, Kamiraŋŋoma ne Kyabanaku. Olusooka luli wala n'amaka gaffe era tetwateranga kukimayo mazzi. Omusana bwe gwayakanga ennyo Kyabanaku nga lukalira. Bwe lukalira amazzi bagakima mu Kamiraŋŋoma. Edda oluzzi olwo lwaliko amateeka amakulu. Abantu tebaalusenangamu mazzi nga balina obulimiro, n'abakazi abali mu nsonga tebaalutuukangamu. Amazzi gaamu gaabanga malungi nnyo. Abantu bagamba nti ku Kamiraŋŋoma kuliko omusambwa ogwabunduka enviiri ku mabega. Ebyo nno ffe abato byatutiisanga nnyo okulikimako amazzi. Abantu abakulu nabo baatyanga okugakimayo mu ttuntu nga bagamba nti obwo bwe budde omusambwa we gubeerera ku luzzi nga gwetiribosa. Awaali Kamiraŋŋoma we waali watandikira ekibira kye baayitanga Namageege ekikoma ebule n'ebweya. Edda Namageege kyali kijjuddemu ebirungi ebya buli ngeri. Kyalimu amatungulu, ebiyulu, enga n'emiti egya buli kika. Ne Kaama yalimu. Etteeka lyamu ekkulu lyali lya butajjaamu bintu bitali bya ngeri emu omulundi gumu. Abaagendanga okutyaba enku amatungulu baagayitangako ng'abatagaagala, n'abaagala amatungulu ku nku nga tebakwatako. Mbunga kwogezaako okuyimbagatanya ebintu ebyo byombi. Mbunga bw'olwala tojja mutwe wansi. Olowooza makulu kyagaalinga mu nsonga eyo ey'obutajja bintu bibiri mu kibira. Mujja gitubuulira. Eby'oku kyalo kyewaffe tebiggwa matenda. Ku Taletale okumpi n'amaka gaffe waliwo akasaka ke baayitanga Katyonsaze. Ako nako edda kaatiibwanga nnyo. Nze kamwe koogera kasooka mbaawo sikalinnyangamu. Kalimu obukindu nga 3. Bagamba nti okumpi n'obukindu waliwo ensumbi, emmengo, ensuwa, amafumu n'ebintu ebirala. Mu Katyonsaze temujjibwa kantu konna. Omuntu atakamanyi bwe kamutanda n'atemamu akati n'akatwala. Abakamanyi bwe bamulaba bamulagira akazzeeyo bunnambiro mangu mangu akasuule we yakajje. Okwemakula okwo wemakula biki mu Katyonsaze? Katyonsaze bamakuliramu. Munnange obutamanya bubi nnyo naye era waliwo lwe buyamba.
lwe nagendako ewaffe nga nveeyo emubende gye namala emyaka emingi nasanga kati onsaza abantu bakalimye ebbali n'ebbali nga baagala okukamalawo. Si mabira oyo oli onsaza siye mabira gwe bakokose ennaku zino gwe mpulira. Nategeezebwa nti abagwira be baasinga okukaba ebbabebba mbuso emisambwa gya muno tegibakolako kabi olw'okubanga bo tebagimanyi.